This is Inside Out. Alright, kale nkwaniriza ku SML News UK tuli ku byabufuzi bya ggwanga. Bw'oba weetegereza bulungi ebbugumu lya 2026 buli omu atandise okuliwulira ne formations, enteekateeka, alliances, conspiracies zitandise. General Moses Bigirwa akutte Busoga. In a broader picture yalowooza nti Busoga esaana okubaako n'ekibiina ekimu kye yeekwatako as a political player ebenga ekyo kyeremeddeko nga weeyitira. Yalowooza nti ekyayisaan Revolutionary Platform kwe tuba tutambulira. Ekibalo kya Buganda kiri kitya, ekibalo kya Kyoli kiri kitya, ekibalo kya Lango kiri kitya, NRM eri etya. Jjo luno Oweekitiibwa Mathias Nsamba Mpuuga eyali Vice President mu National Unity Platform kyaddaaki yavuddeyo n'atongoza bakakuyege n'abakulembeze ab'ekibiina kye ekipya ekya Democratic Alliance. Mpuuga in 2026 omulabawa is a new political player. Kakati Oweekitiibwa Mpuuga ekisooka nyala okumubuuzaako yonna gy'ali. Siri mu kintu kye naye mulaba. Kati politics aliwo owa Mpuuga Buganda NUP biki addayo wali ku ssenta y'ebyobufuzi. Ku ssenta y'ebyobufuzi ewa Jjajja. Jjajja yatuula wansi n'agamba nti Buganda abayaaye bagintutteko naye ngitabudde ntya nteekwa ogiyuzaayuzaamu giteekemu baplayers abaaki ab'enjawulo. Kati abampamba bennyini bemba nkola ki nsuulamu bbomu n'asuulamu. Kati eri mu NUP waliyo be bayita ba sleeper agents nabakugambako wano. Agent ng'akolera state naye nga yayambala eno gye bamusindika era nga yali ne mu command nga tonayo bugamba nti si comrade shia nga kuki nakugamba nti waba mukyala asobola okubeera ne mu bufumbo emyaka 2 naye ng'aswama mission yakola ki eyamuleesa n'abaana ne muzaala. Oyo sleeper agent abamugumiikiriza nnyo. Kakati olutalo olwagwa mu Nuupu lwali lwa Jjajja terwali lwa Mpuuga. Mpuuga bamukwata naaweya nga takirabangako. Ate wano kafulu yekka wano mu byobufuzi bya wano atukwata naaweya ye Jjajja. Oba omusajja wamukyayira kibanna. No, nze nkubuulira. Really? Actually ne Kyagulanyi oli asooka gwe twali tutambuza naye nga naye asobola okukwata naaweya n'otandika okureactinga ku byakoze. Okitegeera? Kakati Jjajja yakwata olutalo agamba bali abasajja be nti mulonkinge bweruti ne balulonkinga ne lutokota. Enkuba gye bakubamu Mpuuga mu Nuupu tebangawoko. Tebangawo. N'entalo zonna zibadde olaba ne bwe yali alwanagana ne bammawo DP Mawo ani tekyatuuka kweno. Kakati ekyo Oweekitiibwa Kyagulanyi ng'omuntu takiinaako busobozi obukituusaawo. Olabira ddala nga waliyo force endala eyali ezannya ekyo nga just ye aimplementinga buki bw'implementinzi. Olutalo ne lugaziwa. Bwe guba muzannyo script yali ya mulala producer nga yeekwese. Yes. Kati actor n'abeera kuki ku stage. Kakati olutalo nga Jjajja we yalubala bwe lutyo lwatambula. Kubanga mu byobufuzi
Simon oli toyinza kunsindiikiriza nze ngende bugenzi bwe ntyo ngende nnime bikajjo ngende nkole ntya bw'osindiikiriza bw'otyo nange nfuna ekisubisubi kye neekwatako neekwataawo sigenda era waakiri wano oba nvaawo n'ekisubi kaŋŋende nakyo nedda ssebo tontwala bw'otyo I understand. kakati yempuuga alina ekisubisubi naye kyeyakola kiyekwatako naye yeekwatira mu teritore yaani y'oli amuleese nga kaguddeyo at the end who is the beneficiary nanyini script jjajja kubanga jjajja teritore emuvuddeko eya central region giteekemu olutale yawukemu. What effect can Mpuuga cause? Is it reduce on MPs, NUP MPs? Asobola kubanga bamemba ba NUP abali mu parliament abavunaanibwa Mpuuga kati weebali okitegedde bolooza nti NUP eyinza obutayongera kaadi ng'ebalanga Mpuuga bamanyiddwa waliwo n'abaatula waliwo abatanaba nakwatula era bakubwa kati obuzibu obukirimu nti nkambe nti yenna buli lw'omusindiikiriza nga kaguddeyo yeekwata mangu ku bisubi kuba ayinamu bu resources obulwana si yagenda nga bw'onootwala bigirwa atayina budgeti n'ogamba nti ojja kwogera bwogezi akole ki agende tewali nkambe ndi atalina bamulya mu ngalo kakati wali emityana oyo omukyala tebamuwa kaadi mukwano gwange ekikyala ekirungirungi Joyce Baga tebamuwa bamuvunaana Mpuuga si kirungi era naye akimanyi kati waba yeeteekateeka for the worst so kaadi ya NUP ayinza obutagifuna that's your prediction? Yes nejjukira she's an incumbent era ayina abamukkirizamu nti is a good leader and indeed ne bwe baagala okumusikira bonna temuli wadde alina obusobozi obusiba obuguwa bw'engatto bwa Joyce Baagala but fitina y'e Kampala wali emukola ki emukuba kati yo siiti yemu bagenze girwaniramu mu interest zaani ONRM naye si munafu n'abakooba ali wali awominga buwominzi bwati in fact Joyce Baagala bw'alwana NUP neba negwewadde kaadi abo bagenda okuwunzika nga n'abakooba baakomyewo kuba ne Luliti yasimbwa bululu bungi nnyo kati yo siiti yemu oba ogikoze ki okirwanidde egenda olwo Ntebe municipality njiraba mbwatekamwa y'omu kuba UYD Kakongoliro abalwanyi batasibirwa mu ngatto ye ne ku mikolo gya Mpuuga abeerayo n'omuliro aweereza mbwatekamwa yakuba olukiiko lw'abakulembeze mu constituency ye bakansala bonna abasinga ba NUP n'abakubamu olukiiko bonna n'abaagala okujja n'abagamba nze nzija nga mbwatekamwa muwulidde saagala zitoleza NUP basebo ne banyamu muntegedde ali nange asigale mu katebe atali nange geeti nzigule tugenze mu lutalo mumpulidde tulina abalaba aba babiri tulina General Kaguta Museveni mumanyi bulungi nnyo wano tulina ne NUP naye mulabe abali nange musigale nange abagenda geeti nzigule kati omuntu ali directive bwatyo taba musambi wa bulijjo aba ne kyeyesiga toyinza kukinagguka bwotyo mu byobufuzi nga tolina kyeweesiga era territory ye egenda kubeera hostile nnyo and brutal nti oyinza olaba omusajja bw'abasindika mu brutal fight n'abayitako ku kapeti anti kyekyo who is the beneficiary jjajja kubanga kiwa leverage candidate we okugattagatta fragments ezisaasaanye najja mu wiini kubanga jjukira Ntebe constituency nzibu nnyo ina airport ina state house ina zi ministry ina ki yefesi ya Uganda buli mugenyi wakola ki watuukira nze nakumayo okuba election ya Kalulu ey'Entebe wali akakawuma ennyonyi wezikira bweziti wezikululira emipiira wenyininyini polling station yawo ginaliko era kulo nasooka okulaba ennyonyi bwezika ne bwezisituka obudde wala
okiwulidde Nkitegedde. kati nendaba abalonzi baayo beebo bwe bafaanana n'enonda yaayo mubamu kosita nga 15 ezaba SFC balondera wano ne badda wali ne balondera wali ne badda wali balondera wali kosita nga 15 zijjudde bwezi Bigirwa. kati yeyo constituency gyotaddemu olutalo giwaliwo wamba ng'ewedde so nayo eyo nayo togibala eri mu lusuubo ye empuuga ayinza ogifuna ne bw'aba tagifunye agikusuuzizza oli agiruzi olwo aba akolera ani andi kakati kila muntu kwa namuna yake bwe tuba tuli mu lutalo Simon katugambe nti omupiira gwa lutalo omupiira gwonna ogw'olutalo niye bakuteeba gero y'omukono refu agamba mu sente enywedde ne mugamba bannaye batebeseza mukono enywedde omupiira gwa lutalo tebuli munyo mateeka gali awo kuba kati kiriza obagaana NUP mulabe wa DA okusinga ki NRM okusinga NRM kyebatulaga kubanga bonna beekuba bwe kyebatulaga abe NUP waakiri balinaanowo NRM tebaliranye empuuga na Democratic Alliance kakati wampuuga oyagala kuddiza eki kubanga naawe oli mu kwesiga abe NRM n'abapya abaakajja against bano aba akujjukiza nti atakulekera nawe tomulekera ennyanja ekutta omira kati wonna kyonna kyekiri ku bombi tekuli mutuufu abantu basanye bakitegeere mpuuga alina resources eziyimirizaawo pate mu struggle ekya resources tokyogerangako ng'ogyeko nze bigirwa Moses atanafuna naye ekya resources abantu balobinga resources mu sources ez'enjawulo tebangako issue ng'ogyeko nze yeerobozaamu kuba nze waliwo resources zesekkiriza kuba zigenda compromisinga ebirowoozo byange waliwo zoogaana gomanye ekisimu ezinkubirwa olunaku bitanga ne tuzifuna zooteeka kasa zireke ziyite eno wemala ozikebera nsobola ozikusunsuliramu ennungi nenzikutuusaako ziriko ebizibu kyovula olutalo waluvaamu nenzizaayo ndi mu struggle I'm the struggle for change toyinza kunzija mu struggle PLU struggles to replace NRM and replace Mr. Museveni absolute aim ekyo nga temukibuuliranga bantu ate tutya mujje mukinnyonnyole lwaki oteekawo PLU ng'olina NRM mujje mukinnyonnyole mwagala kyakivingira mu bisenge byammwe public erina okumanya bye muliko isn't the public aware that we have a candidate against Museveni? Yes. Who? Muhoozi Kainerugaba? Yes. Bombi babeere ku ballot yemu? No. It's a matter of time, one after the other. Kakati ekyo kiba kiri. Oli mutabanyi wooli, kyekyo kyennyini. You struggle. Leka naawe. Waligambye bugambi. Kati omalira mu struggle. Ate kati I am in the struggle for tuyinza okuba olukiiko lwa Museveni agenda no tuba tuli awo Simon ayingiriddewo. Nga Museveni agenda nga Simon otula mu lukiiko lwaffe era tukwata bukwasi ffe tugamba naye kintu kiyisa ate abasajja abalala bakitegedde yandi yamutegeezeza Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba Namirembe ku kitebe kya ofiisi ye atongozza ba coordinator bakakuyege n'abalagira bagende beetooloola eggwanga lyonna nga babuulira enjiri ey'okukyusa governance. Mpuuga agamba nti enteekateeka eyabaleeta okuwa Kyagulanyi obwesigwa yali Kyagulanyi kuggyako Museveni naye mbo bagenda okuwunzika ng'ebiseera ebisinga abimala ku kukola firimu, nnyimba na documentary. Mutuufumu wa obutuufu buluwo kubanga ekyamazima kiri nti tewaliwo ataasiima nga Kyagulanyi ayingidde ekisaayi. Bampuuga tetwatandika nabo bajja luvannyuma. Yes. Bamuwanga Kivumbi olwalero bali mu kulya bamuyitanga wa Kayura yamuleese ne batukuba bubi nnyo
bazuukuka luvannyuma nzijukira conspiracies oyo wakayihura yamuleese bazuukuka luvannyuma nga balaba projekiti gye tuliko ntuufu kakati ekintu ekituufu kiri nti Kyagulanyi twali twagala tulwane naye ajjeko Museveni along the way General Museveni n'amulabuukirira n'amuwagika abasajja be sitwago ne bagitema bwe bati ekyo kyo kituufu ekitwago ne bagitema ne batandika okujjamu buli bwongo wuyo inje oba waliwo ensonga oba tewali nsonga afulume kakati Kyagulanyi yali mutuufu mu kutandika naye yakkiriza n'abeera infiltrated omusajja n'amufuga kati tasobola mujjako ku Kyewalabye Kawempe tasobola ate kyekawempe kikola ewammwe gadumire kaliro ekale bawuliriza Museveni kikola ebuyende era abo bakyawuliriza Museveni kikola namutumba no abo kali wa Museveni ate kati example zendeese wano zonna zino za region era eyo wakyaliwo Museveni sub region awo wonna tukyazanye na Museveni kakati Kyagulanyi kyasigaza kiri kimu asigaza empiki egi asobola okukozesa Buganda n'aginyiiza na radicalizing abaana ba wano ne bagukuma ne gwaka nga guddawo anti gwa wano gwakire wano power is in Buganda government establishment ezisinga ziri wano lwaki olowoleza mu kunyiiza alina kunyiiza Buganda politics bwatyo bwatambula woba tewaliwo obunyiivu tasobola tambula abanyiize bagukume gwake bati wolirayinga ku byobululu oba ogenda kuperformingira wano wokka tewamala ni oba owangudde ababaka ba wano bonna bali 100 mu bataano ku 5 27 ate kuno bajja kubeera 5 nga 5 era osigala oyina capacity gye weeyongeddeko entonotono naye nga tekola ki nga temala so kipya kimpuuga kyaleeta mu struggle. What new thing does he bring to this struggle Mpuuga as a new political player? Mpuuga talina kipya kyaleeta. Ekintu kya Mpuuga information ye eva mu era yawe ekitiibwa Kyagulanyi abantu bakitegeere. Mpuuga was not ready okugenda mu eyo line. Era lwaki yalwawo okwanukula Kyagulanyi? He was surprised. Ngalaba amabaluwa gayiika nga mazzi. Intelligence yate yamuwa. No, si ye politics yo yugu yali amanyi. Ono politics yali wabuyekera nnyo. Ne bakukuba ebbaluwa nnya mu nnaku nga 12 ku nnaku 15. Yali tabirabangako ebyo. To the extent juzi bamubbako omulambo ne bagutwala. Nasigala nga atayinga yalidde bwati. Nagamba nga 10 olume naye nga obufutaliwo. Nagamba wekitiibwa Ssekiboobo. Nze simanyi byakuwamba tebanjigiriza kulwanira mirambo. Ogiwulidde. Ng'obwana budduse nagwo. Webale nnyo. Nejjuzi wange mu 40 mbwera babadde bakuma bakola dduwa 2. Kati yeebyo yali tabimanyi. And I'm telling you, nze nalina Empuuga mu nneeke ya Nuupu nga be batuula wali ku high table fene tutuula eno yaliraana Kyagulanyi wano Lubongoya okiwulidde. Mpuuga respected Kyagulanyi. Ekyo kiriko wadde okubuuza. Nga tebamuvuna nti yali amunyooma. Be bananfuusi abo be balimba. Me I was there. I am an eyewitness, I know. Obuzibu bwa Mpuuga yali yeeyita wa kitiibwa wa luzungu wa masuuti mbunga tawa Kyagulanyi kitiibwa. Byoyogera biri contract. Ebyo balimba, ebyo si bye bituufu. Really? Ebizibu bya Mpuuga baali balowooza nti bw'omuleka oli nkugajja gye si musiru. Because Mpuuga had Buganda. Mpuuga had Catholic Church. Mpuuga leader of opposition. Atandise okwecomposinga. Buganda as institution, it is one of the richest institution kati mu Africa. Buganda region, Buganda kingdom. Bw'ogirekera omuntu bw'atyo akuleetera ekizibu ali acceptable. Ne bagamba mukube gwe sooka weebuuze ani eyalinkinga ebintu by'emiliyoni 5. Ani? It is a classified information. Was it parliament? Yekoleko Yerope? Yali information ya parliament
gye twasuubira kufuna kuba bingi ebituyitako naye twagifuna. Yafuuka etya olutalo milioni 5. The other time nakugamba nti obusajja bwatwala billioni 61 wano. Is it a debate in the country? Obwazi kuba mu Bank of Uganda. Yes. Is it a debate anyway? Teryazogerako byamu. 61 billion. Yes, 61 billion. Hey. Yes. Teryabifaako. Actually, no kutekola na press statement. Wadde nenga Ssenyonyi yabeera mu parliament buli dakiika. It is not a debate anywhere. But do you know 61 billion vis-a-vis 500 million? So Mpuuga bamuvunaana birala that is trying to galvanize, to build. Yes, asobole okufuuka presidential candidate. Ekyo omukulu taki olaba nze bankuba kati nze kankubulire nebyange bino binatambulanga n'abaana nga bankwatidde manvuuli oli ofuuse munene n'otuuka awantu abaana ne bateekawo embeera olumbe n'oluwamba omukolo n'oguwamba manvuuli eri waggulu ebyo omukulu byamukangase ne bagamba akasajja kaagala kuzimba busoga Democratic Alliance esobola okumogolako ku NRM esobola ogikosaamu inenewe. Does it have an effect on NRM? Sigiraba. Omuntu asobola okuwagula ku NRM aba avuddemu NRM. Bwe mutugamba naye Mbabazi yava nga talina kyawaguddeko. The reason why mu 2016 General Museveni yafokasinga nnyo ku Mbabazi okusinga Dr. Besigye because General Museveni yakimanya nti he can consolidate. I mean abawagira Dr. Besigye tebasobola kukyuka kuwagira NRM. Okay? Kati ate Mbabazi wa imajinga alya ku NRM. So let's deal with this one. Atulyako. Oli already wali tumumanyi. Kibaba kuba Mbabazi obutamujjako kigere. Pako lyafuuka irrelevant. Wabula baamukuba. Wabanga jajja ajagala ndukwalogera. Alya ku NRM direct. Jajja walogera wakulu yakuba Mbabazi No, he has time for politics. Tawulirwa. Omuntu yenna Mbabazi yasirika. Kati jajja aina advantage emu. Nti aina time ya politics okuthinkinga. Lwaki agirina nti office eri yagifuula mulimu. So aina ogirowooleza buli dakiika. Kyekimwongerako kyekimujjako. N'agigamba pesa mu budde. Tawaawo na budde. Kyovula bw'aba alaba abantu. Endaba ye y'abantu yeewuunyisa. Asobola okulekawo cabinet meeting n'alaba futu soja bamuleetedde. Waliwo baminisita nga muli eyo n'agatabo gammwe. Waliwo political formations empya ezijja zenandyaga tutunulire tulabe zirina muzinzi kimu nga tugenda mu kalwa akaddako katugeze eya Kabuleeta. Joseph Kabuleeta. Yes. Already abadde yo mu Democratic Alliance. Atambulira wamu n'Empuuga ya agrees n'Empuuga. Ki Kabuleeta kyasobola okutukolera? Kabuleeta aleeta Bunyoro ne Tooro weewooka waakoma. Era agwa mu thinking ya ERP. Waba takoze ekyo Kabuleeta is also going to be a political failure like others. Kubanga Kabuleeta sagala ngambe nti ajja kukola impact ekireka. Tanakuba olukuŋŋaana ekawempe lukola amakulu. Tekisoboka. FDC wa mulabi ya Mulenzi yafunye 10. Okitegedde. So ffe Kabuleeta twamuwa awantu walina okukolera cooperative advantage ye nevaayo bulungi. It is Bunyoro because Bunyoro ebadde ebulamu eddoboozi ly'opposition eri awo waggulu. Emyaka gyonna temubadde teri kwegamba oli omwana aliyo nankanyi asinaasi kisooka mukyala ate akyali muvubuka nnyo ate talina ambition nnene. Oli omwami omulala ali Hoima, I mean Masindi municipality, is a local politician. Tasobola situla ddoboozi. Local as you say. Yes. Oyinza n'okuba tomumanyi. N'abamawulire tebamumanyi nti FDC ina candidate Masindi municipality. Who FDC? So Bunyoro yeetaagamu eddoboozi eryo essuumuufu. Bw'atakola ekyo tali mu game. Tebakulimba. Kuba kati politics watuuse space ntono nnyo. Ekibiina kya Besigye kya PFF, People's Front for Freedom, ng'ali mu kkomera n'ebiriwo
awaganyizza atya okuddamu okuba ne impact addemu abe n'amasanzi abe n'amafuta atuwandika eddusu. Ekibiina kya PFF Dr. Besigye agenda kisanga nga tekikyaliwo kubanga omusigire gwe yakirekera yakiyiye muki mu NUP. Oweekitiibwa Lukwago Erias y'omu ku boogezi n'abagenyi abakulu ababadde ku raale ya NUP e Kawempe. Naye nga mu kalulu mulimu sympathizer oba subscriber wa PFF gwe bayita sweet cake Mutazindwa. Kakati ekyo kyakomyawo era Lukwago yanyambye ekintu kimu okujustifying era thought zaffe nti Central Region NUP tiyamaze budde naye n'agamba nzize. So Oweekitiibwa Besigye wanaaba akyayagala okuzimba ekyo ekintu agenda tandikira ku zero wanaaba avuddeyo mu kkomera. Otherwise ba commanders be batwaliddwa. Commander wanu yatwaliddwa. Kakitegeeza ba lieutenants baani ba sergeant bonna bamechukua. Ba players nga bamukaaku amanyi okuzimba ebintu balina experienced politicians basalamu Musumba bamabike n'abalala oza tebayinza kuzimbawo third force wakati wa NRM ne NUP kwati tikirabika kye tulindiridde. NRM eri kuno NUP eri kuno weetaaga omuntu azimba third force ekwatako kuno na kuno. Who of those? Besigye, Mpuuga, Kabuleeta ne Jim Akena ani asobola okuzimba waawo third force? Bonna tebasobola. Bonna omuntu eyaligezezzaako okuzimba third force awo ye dokita ne dokita ali Mabuuso, abasigadde batiitiizi. Jim Akena tasobola kuva Lango ajja abeeko kyakola, ekyo kimanyiddwa. Bwe yavaayo n'ayingira ekisolo yafuna obululu 360 mu district ye Namba. That is simple answer nti tasobola kukola ki kuleeta kifaananyi kya ggwanga. Third force eriwo abantu gye baagala okubuusa amaaso ate nga yentuufu. It is ERP. Baffe tulina ekipya. Abo bonna bw'oyogerako tewali alina kipya. Ffe tulina ekipya ekigamba nti eno territory ya Bwanagundi. Tukiikirire ffenna aboludda oluvuganya mu territory eno. Kati Mukaaku, Mabike, aniyo tiimu yonna bagenda kuzibuwalira okukonvinsinga abantu ba wano okuwamba kye bawamba kubanga territory mwe bakola ki mwe baoperatingira bagenza okuoperatinga nga waliwo agiwambye ekyo abantu bateekwa okukiraba nga waliwo agiwambye si nyangu ya kumusuuza. Buli pulogulaamu gye tuba nayo wano okaaba bwavu toyina ssente toyina resources. How do you build a third force, a strong third force between the leading opposition and the ruling party without resources? No, the idea will bring money on board. Kati ate wano wetugenda wano kati kyeyongedde okutereera era wonsanga nvuga Land Cruiser teweewuunya. Walabye jjajja ate jjajja yensoosi ya ssente yekka gomanya abantu benjogera nabo waweeru wa Uganda gomanya abantu abateeka ssente mu nuupuli obadde okimanyi nti Haji Ssebaggala we yamala okusoma ojjukira bulungi olukiiko lwe baakuba e London ng'abagambye nti akomyewo Kampala kujjako Museveni omusajja yajjira mu pick-up ye y'amagulu amanene naga ngikuwadde ng'eri awo yabugumira awo mu lukiiko naga ngikuwadde nakati batabanyi be bavu eno yalinga bwetyo emipiira nga giri waggulu nakati mutabanyi we Nasa yangivuga kakati Kyagulanyi okimanyi nti Oweekitiibwa Kyagulanyi nti mu kalulu akawedde meetings yakubanga mu America mwalingamu abantu abaako abaagala okukomawo wano nga balabira ddala amutwala n'aleeta obubaawo 10 obubaawo bwebulu tutulabangako bando ya mutwalo gwa $.
ekekaba anti olulimi lwo anti ffe tuli baggeto emitwalo 10 omukazi najja nazo ejjaddooli naga mwana wange genda okole ki olwane bali eyo balina ebikola naye tebalaba ateeka mu nkola abo benneebuuza because mpulira ne mu bayivu e Makerere nga boogera you would love to have no but the type of people the extremism the conduct n'owulira bano kale ne bwolowooza okuyingira enaalemu amazima gennyini ogyegombako kyevunda buli lunaku nabawulire nga mu miggo kale ne bwoba akujoyininga enaale abo banoonya a decent third political player bwe weeraba bayinza okwesiga. Why not? People trusted Museveni in 1980. What did you say? What's the difference? Hey. What's the ate nga tuyali agisobola mu gy'ekinaana biki byogamba Museveni yenyiga mu basajja e Tanzania bw'oyita ojjo. You want to say you are better than Museveni then? Ate kakati generation bwetyo kati generation eriwo ffe tuliwo nti osinga Museveni weyajja mu saavu mugumu Museveni ab'e Tanzania bagenda okubirawo nga Museveni atuuse bali titookera olutwa bw'oyita ojjoko baani bonna Milton Obote nti tena wewe umetoka wapi Amini amekufanya nini naga nzinzize mu lutalo ndeseyo n'abalwanyi erimbalina n'abalimbalimbawo mu kampu n'atuula naye nga talina mulwanyi n'ogu waleseyo Kampala politics science nze tewaliwo omuntu gwesitadinga nga jjajja toyinza namunzijjako kumukolerako reference naye mu kumusitadinga ofunyeemu ki entambula as we talk now I am a revolutionary president of ERP tokiyita ekyomuzanyo nkimaintaininze kati tugenda mu myezi 8 ku mwaka emirimu ngikozi tutambula kuba kati enwana eriwo yanjawulo internet tugiwambye awo okyalabako ba politics of komanyoko ku net bakendeddemu because we introduced politics of reasoning ate awo tebajja bw'oteekayo reason mbiro bamanyi kumanyoko kati oyinza ogamba mu kisayi tetuliimu mwetuli kati the question of resources zijja kujja era buli lwopapira okubalamuko ekintu tekituuka singa nali njagala okubalamuka amangu singa kyafa dda naye topapa kubalamu osobola okubeera okutta omukago ne Democratic Alliance bwe bakisaba Democratic Alliance nkyagisitadinga kubanga kisooka erina allegations nnyingi nnyo ziyatandikiramu okay ate nze nali ndowooza nti they will understand the dynamics naye ngenda okulaba nga ate ekyaffe kyetutambuza kikyukamu ku kyabwe fe kisooka tulina obusungu bwa ttumbiizi because these are ate temuliramu nti obusungu watandikira mu busungu ate butya bwe bakugoberera onyiga n'otandika kino ate ekyo kivumo mwenna kyekimu mpuuga bamugoba n'atandika ekiki si kivumo naawe olwakugoba n'otandika ekiki mwenna obusungu abusive ati kati nze njagala nkyaze wano njogere ebyange nga bw'ogenda oteekayo bino oleete ne mukaku naye ayogere ogende mu comment section ojja okutegeerera enjawulo ekola ki eriwo same followers watandise nguganda they are no permanent enemies of friends in politics is an alliance between you and NUP possible anti ffe tugamba ffe ERP tugamba nti we are going to ally with other opposition forces of course bona baddi tosobola baluling out completely tosobola wadde osooka n'obastadinga tosobola baluling out because ffe mu objective sibu zaffe mulimu okwalayinga ne opposition forces kuba si ffe bapuleya beeno mu central ffe tuli babusoga tulina okwalayinga n'ab'omuki n'ab'omulango si ffe bapuleya baayo so it is very possible so okyasobola okukola omukago ne NUP yes kisoboka ku nsonga ki ku nsonga ya Uganda
kasita bategeera nti for us we are in Busoga, for them they are in Buganda. Okimanyi nga mu ddiini yaffe omuntu okumanya ensobi ye ne yeetonda n'amenyeko omutima kya Bwakatonda. Yes? Nti omuntu amatira n'omutima gwe n'ayatula n'akamwako okuweebwa obutuukirivu. Watya ng'omenyesa omutima n'onoonya Kyagulanyi n'ofukamira waali nga nti bulaaza byagaana ebyasoba buli omu yeetaaga munne. I am here. Anti kakati ekyo kyoyogedde ate kirala. Ekyo kyoyogedde kikola wano mu Buganda kuba wano toba nabwogerero nga tomulina. Ate kikola e Busoga. Omuntu mu byobufuzi bamufukaamirira nga yagenda okusalawo feeti yo. Busoga baamutuuma Lyangobi. Ate obo tebamutuuma ki wano? Obo. Naye yamalako byamala ne bigaana. Kati kyenkugamba. You know, what I'm trying to show you seriously. Abantu bakwagala ne Kyagulanyi bamwagala. Yes. Kyagulanyi tasobola kulwanyisa n'akuwangula. Nawe tosobola kumulwanyisa n'omuwangula. Ati nze. How about departure point yange musisinkane naye muri reconciling konsayiringe. eri ku strategy. My strategy is nti ife tusobola okunyikiza nti capacity ya Kyagulanyi Uganda teyagimalayo. We have 26 MPs aba NRM wano. Lwaki strategy temugiteesa babiri? Andi kakati. One on one. No, alina omukulu ali mu maaso. Oli musajja mukristaayo. Omanye ekyalesaawo omusajja alunda endiga 10 ng'emu evuddeko n'asuulawo 99 ezisinga obungi n'anoonyeemu. Omanyi interpretation y'ekyo ekintu nti gwe alowooza nti ali mu maaso alina ekingi, gwe olina okunoonya endiga emu because weba teriiko 10 tokirina. Kyagulanyi akunoonya. Kyagulanyi yalina okukola ekyo naye siyinza mukaka. Kyagulanyi kojjange kikugamba bulijjo. Era bw'atwala obwa pulezidenti bawulira boogerako nti first family baba bategeeza ffe. Simanyi oba onoolyayo wadde okunywayo kikopo ky'amazzi. Kojjange nkimanyi bulungi. Ewa Kyagulanyi oba akulembera Nuupu oba takulembera kojjange tayinza kungoba mu luggya first of all. Omwana mujjo tayinza kungoba. Njogere ne kojja tuwogere. Era sikutumye. Sikutumye sebo. Oneganye. Kyagulanyi kontakiti zange zonna azimanyi. Tezikyukanga. Adresi zange zonna azimanyi. Ku muzigo w'ensula wali e Makindye ne ku Camp David e Kamuli. Time gye nkwatiramu amasimu agimanyi. Amanyi respect gye nalimuwa. Gye wali. N'emirimu. Anti kati respect is gye wali. Yes. You withdrew the respect. Anti kati nange ndi mukulu kati. But I recognize is my elder brother, is in the struggle, okay? Is ahead of me. Slightly ahead of me. I respect it. And I acknowledge it. Bigirwa, you are my friend and my brother. Nkusaba onkolere ekintu eki. Nzikiriza njogere ne kojja mwogere. So that bwetubeera mu gavumenti yaffe. Saagala otawaane nnyo kunnoonya. Onoonya first family singa ndabye muyanga n'ayogera ne kojjaawe. Because I'll be in the first family. Kakati ekisooka okola bukozi nankanyi. Era onkoze bubi nnyo kuba oyogedde kisooka by'otasobola kukola. Nsobola. Kati bali atono bagamba oti. Abaliwo. Bali. Blood is thicker than water. Muhoozi mukwano gwange is a member of my generation. Bobi Wine is kojjange. It's a blood relationship. So bwe baba ngamba nti labula bombi waliwo ekijja nsooka kulabula kojjanga nti kojjengo nsooka kulabula Kyagulanyi. Bali saagala kulimba. Nsooka kulabula Kyagulanyi nti okandabula. Kakati gwe ntuma nzenga nti genda oyogere ne Kyagulanyi. Kyagulanyi esimu anaagikuba wendi. No, Kyagulanyi kisooka talina busobozi kati bukola ki butambuza nange ku eyo level nze okubeera muli olw'ensonga
powers zimwetoolodde wali zimusinga amaanyi ate nga powers ezo tezisobola kwegazaanya nga Bigirwa akola ki. The best way we can do is nti nze ndi eno naawe oli eri naye tukanyiza ku ki ku kino ne ku kino ne ku kino ne ku kino naye nga ndi mu beesezi zange naye nzire wali ssebo nange nti oba oluwe ntuuke wali ku reception nange bansayiniza akapapula bakatwala eri wansi bakavetinga balyoka eyo level nagivaako ate kyankola bubi kubanga kojja samusa kuba kati singa nze eyo level nagivaako singa nze mba vetinga kojona ingire singa nze mba kyenjala okutegeeza please ala mulimu byesi kyasobola that is the fact olaba ng'okuze nnyo si kukula nnyo even before nze bye bintu byakola ki nze ndi General my friend gwe tomanyi bye nakolera Kyagulanyi and no one is going to do them tobimanyi gwe okimanyi twamutuusaako egadumire wuwo yes omanyi wanamuyisa wamuleeta omanyi poliisi etegeera agenda omanyi endirimbo gye twayitamu amakubo nga agamanyi nga poliisi egamba Kyagulanyi tagenda buyuge gwe ng'obagamba agenda kulaba ssengawe era yasanga mama ali awo amuli era n'omutuusa okitegedde poliisi egenda okutuuka bweti ng'oli ava ng'omukolo guwedde nga tukoze ebyaffe biwedde era nga tuli ku kkubo tudda Kampala so tontumye oneeganye sikutumye kweyo ensonga kubanga ekisooka amanyi andaba era ne byenkola abimanyi nga nange bwemumanyi bwemulaba ne byakola bimanyi. Then you are not a political player. You're a selfish person. You are simply looking for personal interests. If you are a political player, like you cannot undermine Yoweri Museveni as a political player, you cannot undermine Kyagulanyi as a political player. I've not undermined him. Gwe kyogamba buli muntu okukola nejjaja kitegeeza nti omuwadde respect. Mulimu mu respecting nga bali mu distance. Nange nsobola nange Kyagulanyi mu respect mu distance mwenkola ki mwendi gwali ompuliddeko nga muvuma bino nga bavuma abantu ku layini obeera tobimanyi nze mu addressinga mu capacity ye in fact tozira kuvuma omuntu gwakyasinza okumanyiira wa naturally tolimu your politics is good omuntu gwokyasinza okumanyiira ye jjajja ate jjajja naye wamanyiira Museveni ogamba kooti emuggyemu erinnya bakebera emyaka no jjajja yali atukutte bubi nnyo jjajja yali atutwalaganya nga teyogedde emyaka Bigirwa okimanyi nti ogambe kooti ejjemu Museveni erinnya okimanyi nti ffe twamwogeza emyaka yali agaanye ate nga tulina constitution eri wali egamba 35-75 ate gwe toyogera myaka tulaba bebasoma nabo bonna bali above 75 generation yo yonna bafudde baggwawo ne tugamba nedde omusajja tumuteeke ku kisenge bebiti aganaga nti ebiwooba bigwa byokya okitegedde ye General Moses Bigirwa president wa Eastern Revolutionary Platform bwetyo bwe tumaliriza tusinkana ate olulala abantu b'Kamuli municipality so bakutumidde by the Kamuli tell me about Kamuli. Kamuli, I'm going to represent them. They have accepted my capacity. Bakiriza? Yes, they have accepted. Onasobola muwala wa gundi? Abo bonna tewali. Nkimanyi ndina abalabe singa bya alliance eno waggulu bigaana ndina abalabe babiri. Okay? NRM, NUP. But I'm going to defeat them. Abalabo bamanyi? Yes. N'okuba defeating oli sure. Yes. Kubanga mbamanyi mbategedde mu budde. Yenjawulo nze gye nina ate kuba akita abalala. Nti nze ebizibu ebinajja mu maaso nabidetectinga nga bukyali nenga akandiringe nabyo nga bukyali. So the capacity I'm building in Kamuli municipality. You know Bigirwa oluzungu lukalubiriza. Okaaba bwavu. Toyina resources ano nga capacity we are building. What capacity do you build without resources? Empowering people. Nesente z'obwemupi obw'ekamuli. Tonna zifuna. Katika nkubuli. What type of capacity are you building? Capacity means human and non-human resources. Yes. Financial and non-financial resources. Nti Kamuli municipality yokka. Ba residents ba Kamuli municipality bokka basobola okumpa resources ezimpanguza akalulu. Omanya abagaga betulina mu Kamuli obungi bwabwe. Gochimanyi nti nze Kamuli nkuba olukiiko abantu ne basonda emitwalo 7. Obadde kimwe muli kubikadde. People are owning the struggle. Kubanga nze naddayo ku local solution. Local solution. Ekyomukisa omulungi ffenna tuli ku move. Yes. Nze siri mu nuupu naye afuga nuupu kojjange so wawangulira wonna nze ngenda bugenzi wa kojja
bwendi ngenda bugezi wakojja ngiseraga kuba mu nuupu bagenda kutwala emisinde what is wrong awo nze oli kojjange so bw'ali balina we yeenyize oli kubirani oli kubira na mulime oli kubirani ndikwatako ate atya okuyingira oli kubirani ngenda ne kojja Nyanzi Nyanzi Fred Sentamu ina ntole wa kojja kyagwe Sentamu anaaba akyamutuukako ye kale awo ebigaana oli nsange wa Muhoozi ya Muhoozi nteeka okuba omunene ndowooza nnyinza nakuba igigi mweyo gavumenti ngezze totally new formation fight corruption restore environment rejuvenate our youth fight wastage completely new. I will be there most probably as naye ebyo byonna mubyogerera wa mubireete ku muzindaalo tubikube mu ttooki kati gwe tobiwulira nedda sebo bwete nze Simon Muyanga Lutaaya. This is Inside Out.